njagala okutwala omukisa guno obutasigala bweru waggulu abaana bange bonna mbasonyiye. Dorwini Bugigo, Gift Kirabo, kusonyiye nga nkijja ku ntobo y'omutima gwange. Winnie Treasure Bugigo, kusonyiye nga nkijja ku ntobo y'omutima gwange. Jennifer Blessed Bugigo, kusonyiye nga nkijja ku ntobo y'omutima gwange. Omuto Azako Bugigo tamanyi na bigenda mu maaso. Era nsaba Mukama ansaasire bulijjo nsaba omukisa nga ngusabira Azako Bugigo every day without fail. Era nyina ne plan nyingi nnyo ku lw'obulamu bwe. Newe emirembe mu mutima gwange simulinako access for the last 5 years. Naye yensonga lwaki buli lunaku muteeka mu mikono gya Mukama kubanga sinze Mukama. Mukama yamulabirira naye okuva olwaleero nga mmaze okujja omugugu guno ku mutima gwange, abaana bange bonna n'abateekanga mu maaso ga Mukama nga nsaba. Mukama kw'omukisa. Sikakiddwa, siwalirizibwa, ntegeera bulungi, ndi mulokole, njagala okugenda mu ggulu, olunyiri lwogera nange ate nze ne njogera n'abalala. Otusonyiwa ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Usala bwana amanya tumuwonne. Osura saidi. Wakiso. Ogenda kuvaayo fera naye bakintwale ku. Wali wamuku. Wali wakiso transport wankomisa mu taxi. Otwa kamagala kushita waliwo ekigudde. Nabadde nzire wakati sasa nze motoka Alex. Bakata Alex. Kapia UB tina UBE. Wasubi. Ni kwa to omuliro wangu omusajja n'omwana we. Kala fambuka. Tende buzz. Bana woli wendi mpola ana weyagalidde mu office ene empya weyagalidde mu office ene empya ndaga jala bulaga jaziminga naabe nyuma ate atunulayo akanyagira totunulayo wala kusamu atawaje kibadde kyetaagisa ekyo kyogedde waga nti olaga jjadde nga naabe nyuma mabya n'aba musanyufu akuwaka sente kuba bino ebintu abiraba n'abaana be mami kinsi matose kale oli otya yomani yamwanziza weekend awulirira yasubiza n'okumpa emmotoka takusuubiza nnyo bintu binene yewange mami wange nange mubulamu bwenfunye yagenda okunzibulula yagenda okuddaabiriza obulamu bwange nve mu buyumba bw'emitwalo 15 bw'osulamu kubanga nazimba wala mitiyana kakati ate nze kampala obuyumba kuli yankoyo okubeera mu buyumba obutalina binaabiro ofuluma wabweru bw'oteeka waggulu empale terino kisinga kunnumanga ku makya okugenda okunaaba n'ojjala akabakiti k'omusulo. Mami naye nkwebaza nnyo mami kuba mami oyo olamu actually kanguguli n'oba n'omuntu ebweru nga takuwa ssente naye ng'oyogerako naye naawe omanya nina omunene ebweru nze saagala atampa nze wange kale nze mami wange mwagala ate sooka osazemu kiri ekigambo ky'oyogedde sijja nti muno tunkuwoloseke ng'obwebweru twakuwoloseke mpaka lwe baggwamu sooka okisazeemu ekyogedde bweru wagambye balye mpaka lwe baggwamu gwe bagambye omuntu wagwako ekibayita one love. One what? Love. Soko osazemu ki? Musijja. Ne Martin yakuwulira kuba yakuwa eza langi eza studio zona studio. Anti kati. Noli yatwala kutoka akuwulira. Nayo yagala mulyo wagwemu.
Sakana mulya gwemu. Kasoko kisazeemu kiri. Wabide sigenda saza ndo abantu obalaba. Tosaza bigambo byo yogedde. Nsazaamu kubegwe. Nze besizazaamu kube balugo be Uganda. Bisima Bugingo mulogo bikiriki ekyo sikisazaamu. Bannange kusande video ndibazanyiddewo. Badde nsaba osazeemu ekigambo kiri ky'oyogedde. Sijja kisazaamu nga tumaliriza. Nedda twandikira nga kisazaamu. Sijja. Nkwegayidde CEO kisazeemu. Sijja. Si alina okuba negundi. Nange endogo ejyotiko egundi kati neegolimye. Sigenda vaamu wadde ekigambo. Endogo yeetudde efukamidde. Nzampeeyo nange nkuweeko. Nakuwaako. Anti nange ampeeyo nkuweeko. Gundi teyakuwa emitwalo 2 ejyalangi kwafikako balansi buli wameka wamumpa. Okitegedde zaalize dakola wakula langi wa mitwalo 2 emikebe 4 yasinye emitwalo 8 12 wagiteekawo. Emikebe sebo gwa mitwalo 6 mu 8. Wagula emikebe emeka? Emikebe 2. 10 n'emeka? Omukozi nasigisa mannyo. Wandibadde ofisaako n'ogulirako ekikoko okimanyi njagala nnyo by the way passport. Abantu mwenna abampereza enkoko nga mmaze ogisiika yankobiri yaganya okulya katumwezi sigenda bbiri yasse mu bubi naye for security reason. Bw'oba oyagala okuwa nkobiri sindika ku ssimu yange. Abantu ba Uganda nze mbeeraliikirira ddala. Omuntu awate omuntu wa boda enkoko mbutwalira nkobiri agirye olw'okuba otegede yayo enkoko erimu bichipusi. Bino ebogabo. Neno n'abaana abagitunda simanyaawe wandegeya batutikanga bogaboga enkoko temu. Enkoko zammwe za mu firiji ate nakyo. So bannange essimu yange eri 0750 90 9986 0750 90 9986 era etakoya faali mufo ky'okumpa enkoko ensiiki nti eraako ssente nze ogamba otya nti onyumirwa nnyo emboozi yange nga tompadde 10 bwolowooza ndya wuwo mu mboozi akoyemu ssente munyumirwa kumpaamu ssente ogambe nti oyagala nnyo ndabe kamesegaya tititi teza ku mazzi ange nyweka ngenda kubeeka bube mbeeka buki owemmeme etono genda eno fumita emboozi ndala tunandike okufumita emboozi twandike ku mawulire fumita emboozi ajja onya kutukutu mugagga abuze toganangira asisobola nalabye nze mami wange azaala ali bweru yoyo azalira ddala kituufu nalabye ali UK nalabye pasita Bugingo nawe bagwa mutaddeko akazito nze nabagaya mujjala bebibala byange namuwakanya nolowooza ki yakoze ekintu kazito kange nakazito ka Bob Wine buli yogera ku Bob Wine akaaba ekyanso kyegendereza nti buli yogera ku Bob Wine akola buli yogera yakabidde ku kituuti olowooza lwaki ebudde naakola statement abasinga bagambye alimba abika kali keyogedde ku Bob Wine kuva yogere ku isiyaga alimba Bugingo olimba Bugingo abantu abasinga okuba bannanfuusi mu nsi muno manyaba Bugingo n'Amakula bagezi nedda basiru buno eno generation tekyali ku gundi sanga nnyo okukozesa kigambo kyakumuvuma muntu mukulu si kirungi nkisazaamu ekyobusiru nkisazizaamu kyakunsonyiwa pasabujiro sanga nnyo okukozesa kigambo kivuma naye alimba pasa Bugingo abikka kati yeyavudde nagamba bwali yogere ku isiyaga nawulira omuliro kati abikkawo akibuukemu twale kino olimba tulaba we see you ate wano tugenda actually Bugingo simufumitanga mu mboozi okimanyi bijja kujja wano tuli ku mawulire gaffe manager naye ajja akwatemu Pastor Bugingo Aloysius Niyonzima eryo tebalimanyi walikozesanga Rwanda manyi niyo nzima olimu Pastor Bugingo Niyonzima nkwegayiridde olimba so abaana bewasonyiye bakola ki wabona yogera nnyo Dorini Godoro twamuwulira Jennifer yamukola ki tomanya asome ekyambogo Jennifer alina abaana 5 alina abaana 3 bana alina Winnie Bugingo Jennifer Kirabo ne Gift Dorini bebana bameka bana
kati ono omuntu wa myaka mitono nnyo. Pastor Bugingo jjukiramu Pastor Teddy mukyala wo Teddy Naluswa Bugingo bwe yatwala omusango ku poliisi ntulabirira abaana balabingiremu nakiwala abasirikale abajja ewuw'ekiro babuzeebuze omusango. Suzan ndalyoka gamba mukozesa obuyinza bwo n'amaanyi go omusango ogwo gutuulibweko byagenda bitya. Olimba Bugingo alimba nedda abaana bwe kabaina alimba. This is the liar. Bamukola ki? Kati Teddy mama wa. Okay. Gwoza abaana bagenda kwagala nga twagala mama waabwe. Abaana bava kukyokogera. Abaana bakibayingira mu. Suzan Makula yafaayo n'agamba Bugingo twali ku dining n'amugamba n'oweebweru mujjeeyo mujje ku school fees. Bugingo kutandika kusaza mu school fees wa osobola kikola. Ndayira nga ateekako kati gwe nkuteeko ki naye akimanyi munda y'omutima gwe. Pastor Bugingo olimba. Era bwe yagenze ndala okukagenda mu gulu sigenda bwe kufuna visa. Mu nsawo gy'otambula nayo mulimu ki? Etali mu Bayibuli z'obeera nazo bwetwa. Mu nsawo ya Pastor Bugingo ene laptop bag mubeeramu ki? Mubeeramu passport ye erimu ne visa bulungi nnyo, mubeeramu ne ssente n'ebirala sijja kukugamba ebyekyamu. Nekambuuze lwaki omukulu wanvaayo alimba abuzaabuza kikya kubuwayiri kuliriza lwaki omukulu wanvaayo nayagala otereza famire ate mumuyingira alimba nze actually Suzan yakubalidde akantu ako tebakyayita ssente bagambe omusumba kati kitani amutadde mwedogoli mutadde mbuno kati abaana abaagala tuddeyo tusabireyo tuwene ssente owandowoozayo obawo kyekituufu. Era Suzan yagala kusendeza abaana ba Bugingo okumpi naawe obawenze bitandika okugwa eri nga biyiika engusu. Ayagala balaba nnono badde ki Suzan mumanyi badde Suzan wabaze mupiira mufu. Yategeerera ono bulijjo alina kyo kikola. Otuuka n'ogamba bali baana musala. Bamukola ki? Tomanya. Gomanya abaana bamukola ki? Gomanya abaana gabaze ne maama waabwe. Bamukola ki? Nze njago ngambe nti omwana yatandika na kino. Abaana ba Bugingo bakulu. Empisa gy'oyisaamu omuzadde osobola okyalibwa omwana singa oyisa obuyo maama wo bataata be. Singa maama ayisa bubi taata. Oba taata n'ayisa bubi maama. Omu ku bo omuzadde ayisa obubi omuzadde mu omwana. Omwana akyawa omuki? Omuzadde oyo. Pastor Bugingo abaana bo bakola ki bogamba osonyiye? Kale obasonyiye ku lwaki? Bali bakola ki? Tomanya. Wagamba gwe bacha oba family egende gujja genda mu gulu omu. Yakikola? Busaluuli. Ati zigenza bila. Yagamba muki? Oba family ekola ki? Egende. Yetera kwakwera na family mu gulu agenda bwacha? Nti kachoma yamenyewo ebigambo byowa. Alimba Bugingo tayingira ku kigambo ki. Nkubuulira mazima. Pastor Bugingo zilaya teyesigwa tomuteeko omutwe kino nkyogera ndi mulamu sikakiddwa sitemeddwa. Pastor Bugingo olimba bigambo byanko B Uncle Bean neddirange maama wanjovu nziikwa mubende ekiganda kasebwembe kalamba. Pastor Bugingo olimba oyagala kusikateshoni y'abantu kubanga okimanya endiga nsiru nzikome mu church zigambe nti pastor kati ndogoli muwedde katazo okwagala abaana wekumire ne mawulire obikala kiri ekyekisiyaga kiwagala nti yagumenya ave yayogere ekyokubuukira. Pastor Bugingo olimba I know you nawe okimanyi mutima olimba amaziga gavuddeyo essaawa eyo mu seconds 2 ate noddamu n'oseka. Tears of joy yalabye mbu asonyiye abaana. Bamukola ki? Yakyogere. Kale Naluswa yamukola ki? Gwagala nasonyiwa. Yari yagala twala ttaka n'amugwanga. Ettaka ogisera laptop nti ogiteeka mu bbaaga. Yali amanyine ebyama bingi. Muwolereza nnyo Naluswa. Pastor Bugingo ne mutamuwa. Abaganda bagamba atamusuza yatamanya banyamba kiro. Kozi babikola. Anti olabye. Atamusuza yatamanya bwafuluta. Wadde lufu. Nani agenda kumuteekamu ebigundu omumpisa. Ayagala akutulira bw'ati ayagala ekivubuka kye. Akutulira bw'ati ayagala ekivubuka kye ne kyeko. Mutabani wange kampa ekivubuka ebifuka babiyaayiyayi. Kakati gwayogedde kiri. Biwadde kirungi. Tokyokala bw'otonda bisamba atunga omuntu atategeera. Kale omuvubuka ono. Mutabani wa mami. Mutaaga mami yayogedde kiri. Nze.
Mbadde chinsi mattress. Naye kambuuza lwaki Pastor Bugingo bamutunuulira nnyo bamukuba nnyo. Pastor Bugingo yava kati ati Katonda akwanamya. Kati mu kusooka enkiba yeyongera okulinnya n'okunama eraga Ssemang'engene. Kati Pastor Bugingo atandise okulaga Ssemang'engene ne tulingiza tuti. Tutera akati tukubonako baba. Pastor Bugingo. Mami akulaba. Mami yatuyambi. Ngoyo okola bintu. Nina nebyentema munga tebala. Mbi. Kakati yakukyayisa Pastor Bugingo kino. Oba abaana kibalekawa. Beeto bagende beeto. Abaana nawe bamusonyiwe. Njagala abantu bakwate ssente bazimpeereze. Nze atereeza bugi ate ngenda mutereeza. Agenda kuddira ne Naluso. Ayagale babiri aji. Oli bagenda mumuguba. Suzan ayinza ofiira mu kabenje k'emmotoka. Nakyo tokyogera. Ayinza emmotoka eyinza omuwa bakulu. Katonda omumanyi. Kati olaba Dawudi yakuba Goliyasi. Ajja kuloopa agambe nti bigambo byeyogera. Bwano mpaba mponyeza okupangisa. Bwasiba aba mponyeza okupangisa. Nangere nti ansuseemu. Oluggi ndukulangira nti ntowala okutompita olangira olutabuulira nga lukaaba. Aba mponyeza. Suzan. Katonda sokusasula wonna. Suzan osigalira muli. Suzan ayinza okugenda ebweru kukyeri. Nagenda mubwakadaama nitumulaba ebweru ng'akaaba. Mbu munone. Nsigale nnyo kupanga. Pastor Bugingo agenda kudda ewa Teddy. Look what 2 eyes. Ajja vaaga ne Teddy musonyi naye nga yamukola ki? Oyinza osonyiwa omuntu atalina kye yakola. Oyinza osonyiwa omuntu atakoze kintu. Ani ngamba. Ye kale Teddy yali agakubba kyaki, ttaka lya kyaki. Abaana bali bagakubba ki? Bali ne maama waabwe. Abakubalaba bana nga beegase ne maama waabwe bayinza okukulemesa obulamu. Obuzibu bwatandikira wa? Ye Bugingo buli ayakwana naye agamba yali ayakumpa buto. Alimba. Bugingo yabeerako ddi omuntu. Bamukwata Lodiane limukwenda. Ani yamukwata? Nga setwali. Akaana kaamunywereza eyo magulu Kasuzi. Kaamunyweza. Yagenda watuufu omuwamirivu omukazi yali tamuwamirivu. Tekina buzibu. Nze ndi mu Bugingo. Nange ndi ttimu Bugingo. Nze ndi ttimu Bugingo. Totweteekako. Pastor Bugingo. Muwolereza Teddy temumanyi bintu gundi Pastor Bugingo bye yayitamu. Ng'omanyi abantu abasajja ennaku gye bayitamu obufumbo. Pastor Bugingo wava n'ogamba wagulira Teddy kotoni nga paadi tezikyakola ki? Tezikyakola ng'akulukuta. Ekintu ekyo kinene nnyo okwana n'omukazi we. Kale kyalimu kibi tekyali kirungi. I condemn it. Babaana bamusonyiye. N'omwana yagamba ayagala taata we. Ekirungi mu Banyarwanda kakuwulire kalayo Omunyarwanda omutuufu. Omunyarwanda ayagala ate akyawa. Omunyarwanda alika asirika muli mu mutima naye nga kyakulaningira ki? Kati nze Bugingo ayinza n'okutta n'ampaayo 10 obaana naye ng'amanyi nti agenda kumukwatira mu Desemba ankuba akabalangula ku mutwe nga nteresi ankuba akabalangula ku mutwe ankole ki? Ambiza omusu. Ye pasitani nkyembaye talina buddo obwange nze nina obubwe ate nno yavudde neyeewaana ono kaso yafudde Wameri nagamba nti maati Wameri yali looyawo omusango gwa Bayibuli gwokokya Bayibuli namugamba ojja kikiraba kati yavudde kukiri neyeewaana mboba gwali ku musango Mukama yamututte ng'alaga nti yamulozi amazima ga Katonda mu ggulu. Bannangu badde ki? Nze mpa egyensabira ngoberera Bugingo okuva lwe yeebaka paka lwazuukuka naddamu ne yeebaka simota nzi neeyibabo kyekisooka Naluso naddookooli kasi avudde n'ayogere ate ne bwe yayogerera Faaza Lukodo ng'afudde naga ayogera nnyo abafumu alaga nti yasabye nnyo bali baffe kati Pastor Bugingo walaze nti Wameri gwe wamusabira affe. Tasobola. Kakati labayo kati gwogamba for example twale bwe tuti oba tuwende obuuza yaffe nga tugamba nti abaana bano badde wa taata waabwe oba bakibuke. Bugingo alina okudda mu baana abaana tebaleka mu nju. Yalina okuddayo tabaweerera tabawa mmere yabasalako adimi w'okukya kye yasinga sente wa Teddy ne bazisalako adimi omukyalo omutono yali asindika sente wa Teddy
ne bazisalako era Sejjeri yagendera mu poliisi okuwaba omusango nti otakyalabirira abaana gundi n'abingiramu Nakiwala Kiyingi kyali minisita w'abaana Bugingo era bwe bakozesa amanyi Pastor Bugingo yamanyi nti munene gavumenti eno gavumenti ekambagulire gavumenti eringa toilet teri agiyingira ng'ajagala naye ate togirwamu toilet bw'ogirwamu ekunyirira gavumenti ejja tuuka ekiseera kasuke Bugingo tomanyi lwaki Bugingo ayagala nnyo gavumenti omanyi lwaki ekyo nja kibaleetera mufumita emboozi lwaki Bugingo ayagala nnyo gavumenti si yagala nnyo Bugingo gavumenti si yagala nnyo Bugingo yagala nnyo ki olw'ensonga reason safety bakikati Bugingo tayinza ssala kudda Rwanda wadde okulingiza bwati tasobola ne bamukwata ng'alinza kuyingiza bwati nabwakuba omukka Bugingo ne butuuka Rwanda nga gunya bungi mbadde ngamba abaana Bugingo yabadde wa Baanabe si yabaleka mu nju kati bajja ku kyaki kisoboka Bugingo agasula kyaki ya Teddy tuula bulungi kusula kyaki ya Teddy naye tekijja kusoboka ate Teddy oba mugezi tosula kyaki ekudda Kanani ayina abantu Teddy kubativale obadde abakadde bonna abali bategeera bakadde b'ekkanisa bonna abali abategeera bagenda wa Teddy abo bamagezi abalina ssente baani bonna badda wa Teddy balina ssente bamuyambe bawerera abaana b'ogamba ate kati tebabasomye gwe ati batikkirwa gwe Bugingo lwaya akatikkira bameka ali kufera nyaweerera ate nze natandise n'okutereeza nti omwana wa Suzan wa Bugingo omwana ayina erinnya erya Bugingo efera ne Niyonziba kyokka ne Bugingo ye Niyonziba ogutali musango kati oweerera abaana baabo naye simanyi oba naluswa yabawa ssente mu kuba Bugingo sese kuba Bugingo taata wange mutereeza wazunga taata yatagala watagala olinga lujji lwa toyi taati tereera dewaka komaweeka abaana bo bakulindiridde tewakyali bwotyo wakyuka bukyusi ono Suzan yakulimbalimba tusaba komaweeka agenesa akulindiridde nze ngamba taddayo olitiemu bwenzi mirembe kati giriwanga abaana bakaaba ate bakaabi kikujimira kitya mwana bakaabi abantu bonna bakuweereza ssente okuva ebweru w'eggwanga bonna balina abaana balina famire nga bakuwulira omuntu akubaweereza ssente temugenda kuntiisatiisa nga bakuwulira abantu bakolagana naye olitimu beebali labayo njagala nnyo awantu awali emirembe nga ofuniramu emirembe Bugingo Makula aba amufuniramu emirembe abeere wa Makula tabeera waani kuba olaba Bugingo nno ng'ayogedde ebimuluma otya n'okutya abaana bano balaba bayinza okuba beegatta ate abaana nga beegasse ne baba tuyinza kumalako nabo ekyo nkigamba osobola okumalako nabo Bugingo njaga okubuuza abaana abawala si be bakulu Winnie Jennifer bali abawala baleka bajje kusoti nga bazisaba taata school fees kajanja bazirina balina school fees ne bayingira mu office yani ya Bugingo bwe bayingira mu office ya Bugingo ne bamaane n'abalekamu n'afuluma nga yeesungusula bwe yafuluma ne bamusaba mpaati nga dadi wasaka school fees miraba mumvira misimu mwekoba nnyo yabavuma n'abazima bingi mpakingi yasoti mulinako obujulizi yes abika audio kalina buli kye nafune wa Bugingo kyonna nkirina ne message Suzan yasema okumpeereza nga nagamba ku soroti nayo njirina yagamba ngayagala nzireyo ne mubulira ebyanjijjayo buli kimu kyonna nga ngira abapromoti nze kakadde kamwe emitwalo 3 nekandi enfuufu sinza kukolera ku nsanafu muli nsanafu Suzan oli mubi kikazi nga yakuyamba yanyamba n'ebibi yankola bye bingi Suzan wafuna TV ya kushaba baba ya mitwalo sente za TV yange nasooka mu bulamu Suzan ejjukiramu bwe nadda ku tiles okusula ku tiles ng'ebyange byonna mubitutte jjukiramu Suzan sinaba nakusonyiwamu katono tujja kujja mufumita emboozi soyaka naye nga kinuma kativi kanga naye nga n'abakazi
abasajja banyigirizibwa mu maka okimanyi tetulina kibiina kitulwanirira no abasajja banyigirizibwa mu maka katika omanyi nalukyagala nnyo simpa omanyi abaganda bagamba bambi no abaganda bagamba nti negoza dda kunamira n'okwata vidiyo mami atawulira ate kati yagambako kale goza dda kubyenyuma lwaki olukyusa naye tikakutiisatiisa ate osikutiisatiisa g'ofugika bulungi ndabisizza bwengenda okukukwatira awo kifaananyi ky'abantu ndabisizza kati nkoze olagira ddala nti byenjogera mutuufu oyogedde kirungi mami alaba n'abaana be balina smart tv yensonga mami mpisa ku tv Makula tv yange yagitunda ate n'ababbi gye nali nze baazi mami bonobo nsaba aweebu oli mami wange we appreciating me musiriyeyo obubaka mu luzungu mami we appreciate I like this I like them I wish your job I really enjoy business everything be running the good says then amakati nzuweruza balunyoloza nayogerere mami naye ng'oluzungu olunyola abitegedde byonna ezo sibitegedde naye mami abitegedde ati munyoleza mutunyoza ati mu UK United Kingdom of America osinika biyo mami ayagala okuvuma abantu n'internet kotukusikanye anti byewa bakikukimala United Kingdom of America kale America yemu ne United Kingdom UK America ye UK kali kakuyigiriza UK kale United Kingdom of America kiwe United ekitwe kiriyewa mami najja kuyita omusiru wandikiriza n'enkunyonnyola mami najja kuyita omusiru wandikiriza n'enkunyonnyola UK oba gwampisi nedda mami yajja kuyita akitompuliriza mami tayinza kumpita ayagala nnyo omwana we yakuyise edda kubyogedde UK United Kingdom ye Bungereza America ddala England ye UK ate England ye UK bagiyita UK United Kingdom UK oba osazeeko ate kati teka England mu lufuutifuuti England UK kati E ne U kikwataganirawo kati tulaba Bungereza gundi ani Denmark gundi Dutch aba Netherlands olugiyita Dutch kati America ndala ne Bungereza United bagamba states zegatira wamu United States of America ozimanyi California yagaba masaza kati UK ndala ne America ndala yibagiyita United States of America USA bagiyita UK kati United States of America mami najja kuyita omusiru tokayana nnyo banage banaffe aba solar icon bakutuusako sola ez'omulembe solar icon genda bakuwa sola ez'omulembe oyina somero mami oli bweru eyo ng'olina abantu beeno mami nze sinetaaga nnyo sola nkyali mukazigo seetaagawo nnyo sola kuba eri emiti yana waliyo onateekako kasola kale nakabulamu emiti eri naye kati mpozi nga nfunye naye mami bw'oba olina abantu beeno oyambatirako sola amasanze wamu gatuuka naye ga bbeeyi kati balina sola tiviza sola paasi balina sola egendako tv olina faamu egala teekako sola oyagala olina ekyuma ekisika amazzi ku faamu naye ng'okya generator toteeka amafuta basobola okukolera sola ng'ekola ng'amasanze ng'epapinga akapampuko k'amafuta amazzi ne katwala amazzi ku ennamba y'essimu weziri awo ate bannaffe aba Shafik Property Services basangibwa engirina basangibwa side zeri wa Bunamwaya Kisigula Road obasanga bakugamba nti nno bajja kutwala bakuze poloti ku milioni 2.5 ate byabazisaze milioni 2 nenga basala mangu mpo abantu babadde bagula nnyo kati babawo n'olugendo babawa kati atalo bagula sementi actually n'obuli bwe lwaggwanga oli Kadaama oba toli Kadaama oli ku kyeyo yonna osogula ettaka eryo ne bali kuzimbira mabo kenyini baguddewo n'estate empya Ntebe Road zero awo meka sente mpya
mbuyoko basimu ne munnyonnyola nakunyonnyola ne munnyonnyola koka bawe namba y'essimu enamba y'essimu oba Shafiki Property Services omukulu Shafiki tujja kulyamu wadde naye ekyemisana kweko naye program nga tuli ku estate eyo manja n'ekikoko ekyo kirimu ebibogaboga enamba ya Shafiki Property Services eri 0754 74 93 25 0754 74 93 25 oba AMTN eri 0788 94 75 no 0788 94 57 53 0788 94 57 53 our Shafiki Property Services Uganda Limited. Megatron Events. Megatron Events.